Webale sebo. Amawulire si malungi ageeyo mu nkambi yammwe. Manyi fango ni mikwano gyo? Sebo. Bubaka ki n'embeera gy'osanze wano ku court Makindye? Mbeera mbi okusinga gwenda omusajja wange, omusajja akoze, omusajja bamuteye. Ali butaala omusajja akoze, simawo mu mbeera eyo. Tegeera. So nze ngamba ne waba yaziti omusango kibonezo ekikola ki kimala tegeera ate kati bamuzizaayo ng'obimanyi ebyo kooti yongerayo nze ndabira ddala nga tegeera. Alien Skin tumulabye ng'enviiri ze baazisala. Gwe ng'omuyimbi respectinga brand ng'era abayimbi abalala kiki oyinza okwogera ku ekyo tekiyinza ku affectingamuko brand ya Alien Skin okubeera ng'enviiri ze saa zino taziina? Ekyo kijja kgenda ggwanga lyonna tegeera. Simanyi lwaki balowooza nti enviiri bwe buzibu kubanga tulabye ku makomera g'abazungu maye bye tukoppa tegeera abazungu babeera n'enviiri zaabwe understand kati simanyi lwaki bakiteekawo nti omuntu wayingira bwate kukomera esoko mugi wako ziba nviiri ndowooza kuba kunafuyanga mukulu wagambye. Okay, babaka ki bw'oyinza osindikira abafango abali mu kunyolwa olw'omuntu waabwe okubeera nga ate aziddwayo mu kukomera abadde basuubira nti bamuzza waka? Njabwewa kubanga nange ndi omu ku musajja wange tegeera. So mu bufu bw'ekyo bakyali bange tugume tegeera. Kyemmanyi omusajja agambye emisango teyagikola ki teyagizza tegeera. Kati tulinde omulamuzi kyanaagamba tegeera naffe nga twongeramu essaala n'amaanyi ne solida tekimanyi adya kuva ekyo kiri bwe tubadde mu kooti munda omu ku balooya baabawawaabirwa omu ku balooya ba Alien Skin ne munne agambye state actually agambye government kwayeeru mikono oba yeevunaana ono n'amugamba nti muganye bano babawe beyiro olw'okuba nti nno mukyakola okunoonyereza. Lwaki mukwata fayiro ne mugireeta ne mukolinga for trials nga okunoonyereza tekunnaggwayo in the first place? Ekintu ekyo kyogerako? Simanyi nnyo byamateeka Anko Kalifa nnyambeko osirowoozaako ki ekyo ekyokubeera nga baayita njagala Alien Skin bweru kati ebirala kiyinza okubagamba nti nno beerabisizza era Nsambya hospital mwerabisizza mulabise era nze ndayira waneeno wallahi billahi tallahi sisobola kugenda Nsambya sobola kuddamu kutwala mulwadde wange Nsambya era n'abantu bange bonna famire yange mbagamba temuddamu kutwala mulwadde yenna Nsambya esi tunagenda erubaga n'amalwaliro amalala naye Nsambya mulinga amagi abasajja abo beerabisizza kuba bali mane minded tegeera era kyovola omusalo guno gujjeyo nnyo abantu ab'enjawulo nga buli omu agamba nange natwalayo ono ate oba osanga tulina okwebaza Alien Skin si wekiri kubanga alabisizza abantu osanga bano abantu abadde tebalina bwogerero kubanga olaba mu kusooka abadde bagala biteeka muntu ewafujja akole fujjo biki naye abantu bonna ne bagamba ne bwembeera nze nze nange omwana wange mbagambe namutwalayo bakyali abo obuwala buddamu kwematira buli mu kulya byakulya era omwana mbajjako ne mutwala erubaga naye ali ne bajja kumuta omulowooza mulimu munafuya naye mulabulaba abise babyesije bafudde mufayita balwanirira nsi namba naye muganda wange omwana mumwesonyiwe bannange omwana mumwesembayo Alien Skin ate olw'omukaaga Anko Kalifa soko bagambe yaman tekayo kamera sembeza kamera sembeza kamera bano omusajja agenda yimba wava olwokuna agendawo omulamu lwakutaano ajja yimbe muzabibu concert my baby nana ekirwadde kyange kuli nana yaman so bakyali bange mwenna mbategeeza bampita Kalifa aganaga tugenda kubeera Lweza olw'omukaaga luno nga tuwagira za people sponsors za Forest Resort bakyali baffe mujje tuwagira ekyali waffe ono muganda waffe ono muto wange ate bambi akikoze tudde mazima ono Guy ne Alien tudde mazima bakoze ekintu ekyenjawulo mu industry yaffe fenna bajja tubanyomereza ne baprovinze era kati ssebo mulira ku tteko ddala ziri ezaki so muganda wange nkikuwagaliza era nsaba Mukama bambi ateekewo omukisa enkuba yonna egenda okutonnya egaane buli muntu yenna bakeri gy'obadde ogenda okukola jangu tubeere Lweza nange Kalifa ngenda bbaawo n'abantu bange so naawe nkuyita mwana jangu tuwagire Tom-D waffe kuva eri ng'akyali kanso najja n'atuzannyira emizannyo gyaffe
kale bambi mujje mutuwagire. Okay, mukyala wa Tom D luli we twali ku federation yatugamba nti mwasooka kutunda bya nnyanja akaboozi ako tewakatuwaako. Nasooka ennyanja obusega abakalipanga bebayitawo nemuseyiweeraawo zebamanyi namuze wange eraawo nyennyanja so abantu bange abebusega mwena mujje tuwagire ono mutabani wammwe ono ye wammwe yoyo wammwe temulina mulala mujje tumuwagire ng'asatulwa mukaaga luno Tom D Muzabbibu concert. Okay,